إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abebitibwa abalungi, tugenda kuyingira butereevu mu risala ey'ekitiibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna, kitabo kitono ddala naye nga kyetisse obulungi buyitirivu, kya Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Era omusomo ogukulembedde omusomesa waffe Sheikh Osama Burhan Sendagire hafidhahullah atulaze obukulu bwa aqida entuufu, enzikiriza entuufu, era n'atulaga akabenje k'ekyennyume ky'enzikiriza eyo entuufu. Era mu ngeri y'emu n'abaako ebitonotono byatulaze ku muwandiisi w'ekitabo kino Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Era waliwo katono akasigaddeyo ketwegomba okubeera nga akajjuza biidhinillahi tabaraka wa taala, nga sinnamukwasa kazindaalo atulaze obukulu bw'enzikiriza entuufu, n'atulaga akabenje k'okujawukanako, n'atulaga ensonga ereeta oba ereetera abantu okuva ku nzikiriza entuufu. Mu nsonga z'akoonyeeko era nga Sheikh Fawzan nga bw'atusomedde ebigambo bye yagireeta n'agikulembeza, be bantu okubeera nga beesamba okusoma eddiini entuufu, beesamba okusoma aqida. Wano njagala nnyimirewo n'ensonga emu mu bufunze ennyo, mbawe ebyokulabirako bibiri ebiraga akabenje k'omuntu okubeera nga tasoma tawhidi n'engeri enzikiriza gy'emukyankalanako ne yeesanga nga atikidde butikkizi ntalabuusi, n'engeri munda obusiraamu bwe yeenyumirizaamu amazima si bwe busiraamu obwo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajja nabwo. Osama ibn Zaid yagenda mu lutalo, omusajja yali attaba sahaba bwe yamufundiriza hadithi nga bwe mugimanyi, njagadde ogijabulamu kubanga tugenda ku musomo mu butongole. Omusajja n'agamba la ilaha illa Allah, Osama n'agenda mu maaso n'akolaki? N'amutta, ye ng'alaba nti ajogedde lwa kwetaasa, si bwe kiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yavunaana Osama radiyallahu ta'ala anhu, n'ebigambo yavunaana nabyo Osama yamugamba nti halla shaqaqta an qalbihi wa ta'lam aqalaha amla, lwaki tobetense ekifuba ki, lwaki tokibikkudde, lwaki tokyabiza n'ojjamu omutima gwe bw'oba ddala ng'osobola okugulaba. Kitegereka? N'olaba abaffe ekigambo kino akyogedde oba takyogedde. Hadithi eyo ababuze mu ddiini baagijjamu obujulizi obugamba nti omuntu kasita agamba la ilaha illa Allah kiwedde, ne bw'abeera akola bino akola biri ekikulu ayogera la ilaha illa Allah. Tolaba Nabbi we yavunaana Osama okutta omusajja ono ng'ayogedde la ilaha illa Allah. Kitegereka? Abalunga mu ddiini baagijjamu ebintu bibiri mu hadithi eyo yennyini. Ekisooka, omuntu bw'agamba la ilaha illa Allah ne tutalaba kijjawo la ilaha illa Allah, ne bw'aba ajoogedde mu mbeera nga tusuubira nti ayinza okuba nga alina ebigendererwa birala, ffe tumulamulira kungulu kwa la ilaha illallah nti afuuse musiraamu
atagwana kubeera nga omusaayi bwe gukwatibwako n'ebintu ebirala ebireeta ebina huruma ku musiraamu. Bwe bujulizi obusooka. Naam, sajja agambye la ilaha illallah avuma abasiraamu n'agamba la ilaha illallah abadde akutulekkuba emotoka nemutomera tuga muganda waffe afudde netumusalya tetufaayo bikibiddilla ebisigadde bya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tetusobola kutegeerera ddala kiri munda ddala kyogedde ku nniya ki, tutwala kyakungulu nti agambye la ilaha illallah alese kalimat tawhid, ekigambo ekyogerwa omuntu ng'akola ki, ng'asiramuka. Hadithi yennyini nebaamu obujulizi obw'ensonga eyokumeka eyokubiri nti si buli muntu agamba la ilaha illallah nti asiramuse. Singa wabaawo ekitulaga ekiri munda, singa wabaawo ekitulaga ekiri munda nti amazima takyogedde kusiramuka, kitegereka, tumutwala nti tasiramuse era tumutwala nti si musiraamu wadde nga akyogedde, bali newabeera nga akiddingana emirundi n'emiki n'emirundi. Tukijjawa ku hadithi eyo yennyini nnyini, nabbi yakassama la ilaha illallah, omuntu gyayogera ng'asobola okujogeza olulimi n'abeera ng'ajogedde ne mutima, ate asobola okujogeza olulimi ng'omutima tegujogedde. Nabbi kyagamba Osama nti obikkudde omutima n'olaba aqalaha amla, akyogedde oba takyogedde. Fenna tukimanyi nti nabbi akimanyi nti omusajja yakyogedde, si bwe kiri? Ne Osama akimanyi omusajja yakyogedde, era yennyini akigambye nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe mufundiza n'agamba la ilaha illallah, si bwe kiri? Ne nabbi amugamba omutima ogwo bikkudde n'olaba akyogedde oba takyogedde, nekitegeeza nti omuntu singa ayogera la ilaha illallah nga tajogedde lwa busiraamu, lwa kusiramuka, aba tajogedde, aba takoze eki. Mu hadithi yennyini nnyini nabbi akitulaga aba tajogedde. Naye olw'okuba tetulina bwe tusobola kutegeera nga talina kikolwa kitulaga kiri, tumubala nti akyogedde kungulu ne munda, ne tumutambuliza okwo, tumulekera Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati singa ajjayo ebiraga nti takyogedde, naam, tugenda okulaba ate amasaba gaga gasigaddeko, ate tumulaba yuuyo ali ku bino, ate tumulaba yuuyo nga tumanya nti teyakyogera. Aqalaha amla, aqalaha amla, omutima gwo gubikku n'olaba akyogedde oba nedda. Kati ebikolwa bye bino ebyokungulu bitulaga ekiri mu mutima. Nabbi wano mu hadithi atulaga nti nno omuntu asobola kukyogera, asobola kutakala ki, asobola butakyogera. Ekyo kimu. Ensonga eyokubiri nga gyensembyayo mu bufunda ennyo, wano bw'oba osoma tawhidi bino liba tebikubuzaabuza. Oli alina essabo, oyo si musiraamu. Naam, oli asinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, oyo si musiraamu, wadde nga alina enkofiira, wadde nga alina ekkanzu, wadde nga yaani la ilaha illallah si buli ajogera nti olwo amaze okugarantinga obuki, obusiraamu, wabula ajogera n'atambula nga tewali kyetulaba kitta busiraamu bwe, ne bwabeera mwononefu tugamba nti musiraamu omuki, omwononefu. Bwe tulaba ekitta obusiraamu tabeera muki, tabeera musiraamu. Kati ensonga eyokubiri, olaba abantu bwe bakimanyi nti abashiya bagamba nti obubaka tebwali bwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olaba abantu bwe bakimanyi nti abashiya basinza Ali, basinza Hussein. Olaba abantu bwe bakimanyi nti abashiya bagamba nti ebigambo byaba imam biringa nga bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Olaba abantu bwe bakimanyi nti nno bwe bagamba nti bwe bakimanyi nti abashiya bagamba nti ba imamu baabwe bawaggulu kuba nabbi baabwe. Al-Khomeini natukano kiwandiika mu kitabo kye nagati inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ba imamu baffe balina ekitiibwa tekituukibwako ne bwabeera malayika ey'okumpi nga Jibril wadde nabbi omutume nga Muhammadi nga Musa ngani alayhim assalatu wassalam. Ebyo abasiraamu ne babimanya nti abashiya bwe batyo bafaanana, si bwe kiri? Naye olw'okuba enzikiriza tafuddeyo kugisoma, n'abantu abo walimu bakendeevu mu kufaayo okunnyonnyola abantu ebintu bino, ogenda okkakkana nga asobola ebyo byonna okubiyisaako amaaso, n'agamba nti eggwanga lyabwe nga bayita Islamic Republic of Iran, eggwanga lyabwe nga baliyita Islamic Republic of Iran. Kati ekigambo Islamic
nikibutikira okusinza Ali, kigambo Islamic nikibutikira okusinza Hussein, kigambo Islamic nikibutikira okubati obubakasi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwali bwa Ali, naam Khan al-Amin, ekigambo Islamic nikibutikira byonna. Oba nagamba nti singa si basiramu lwaki babakiriza okukola hijja, tubitegede fanako bwe bityo. Enzikiriza bwebeera embi, bw'otafaayo kusoma ddiini ogenda kubeera n'entalabuusi nga mpanvu ng'ey'abeene, naam, naye ng'eno faarighe min al imaani, wennanga okubyeko obutaba naki na imaani. طيب جزاك الله خيرا الله أكرمه برونجي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد tulabye musomo gwaffe gwasoose mukunyanjula twale tukomye ku byafaayo ebifunda ennyo ku muwandiisi w'ekitabo kino Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Oluvannyuma lw'ebiseera ebyo oluvannyuma lw'ebyo twogedde taban Allah yamugerera n'afuna obulwadde byali mu Makka, anakubeera okufa kwe kwamutwakwera ali Makka, فمات رحمه الله تعالى إلى بامزيكا مقبرة جبيت مقبرة العدل بجوار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. كبريه باجرانيا يا ابن باز ابن عثيمين رحمه الله تعالى قالوا بالي باكوانو به منذكريزا مبلام بوينسي يعني كبريزا وزا زيريلانا kyetutayinza kubusa maaso nga kikulu nnyo ojja kutegeera ensonga lwaki kikulu kwe kwogera ku tabana waliwo ebikwatagana ku bayizi abangi biki byonna katubireke olw'obudde, naye twagalayo ku thana'u al-ulama alayhi, abamanyi abamu ku bamanyi bamwogerako ki, ekyo kikulu nnyo kubanga yagamba ati Muhammad ibn Sirin athari manyikidde fena tujimanyi aba basinga, yani athar ibn Sirin rahimahullah yomanyo wachitibwa basalafa basooka yagamba inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu eno dini n'olwensonga eyo fanzuru mwegendereze bemuyigako ki eddiini, sira nti olina okwetegereza okwegako eddiini. Kati thana'u al-ulama abaulama kye boogera ku muntu kikulu nnyo okukimanya olwokumanya nti omuntu oyo emma muntu mutuufu oba muntu yalwala, kikulu nnyo okubeera nti okimanya. Mwabo al-imam ibn Baz rahimahullahu ta'ala mufti al-mamlaka gwe tumanyi obulungi Sheikh ibn Baz rahimahullah, ayabuuzibwa nti omuyizi ayagala kusoma irimu mu Yaman makulu akola atya, n'amugamba nti idhhab ila Sheikh Muqbil, yamugamba nti gende wani wa Sheikh Muqbil. Ani alagidde? Mufti ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh ibn Baz tagenda kumulaga genda osoma gundi nga yani kapere nga yabagamba, ayina kubeera nga alim mani bimaana al-kalima. وكبي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في النقطة تمانين الفقيه العالم الكبير. الشيخ عبد الله الذماري أمكو بمن يماني أنوكو لكو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقام بأنغا يقراكو الشيخ مقبل يقام بأن الشيخ مقبلا إمام. أعتقد أن الشيخ مقبل إمام من يمنني أقبرر ومن يقصته الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى إياك فإنك يزو الله مساسر فينا يتماني يا جانبا. وقد عرفت هذا الرجل بالصدق والإخلاص والعفة والزهد في الدنيا. يوم سجويو يعني الشيخ مقبل يعني نمانياكو اجتيندو تشاكي الصدق كبيرو وامازيما والإخلاص
n'okuba nti emirimu gyagikola kulwa Allah. Taban ekyo akyogera min baabi kuba nti amulowoleza bulungi n'ebyo byalaba kungulu ila ikhlasi yamuki yammitima naye kwekyola kungulu omuntu n'omulowoleza kirungi. Wal iffa n'oku n'ensa ekyo nakyo kikulu nnyo ku musomesa wa irimu kuseeka kumiza kupya n'ensa tutunuulira ebintu biri mu mikono gy'abantu. Yali mu bwetaavu obw'amaanyi na alla farisala dham almas'ala okuvumirira okusabiriza ono nabwo bulwadde erimu ku bantu abayinza okuyitibwa bannayirimu. Yayongerayo Sheikh Rabi agenda maaso ng'agamba nti وقد عرفت هذا الرجل بالصدق والإخلاص والعفة والزهد في الدنيا والعقيدة الصحيحة أي نعق إنسكير زنجي إنتوف والمنهج السلفي المنهج إنتوف يجي سلف واضح مجفيتر لا يقام أنت يعني طيب بيقام بينزو كوبا بينجي تقينكو عالم ملا الشيخ النجمي رحمه الله أيضا يومكوبا كوبا يقروا برونجي أحمد النجمي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بيقام بيوانفو نينغا يموغيركو برونجي لا قلت لك سيمبي الشيخ الفوزان صالح بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى يوغيرا ويقام بيالي أقدم رسالة فقد اطلعت على محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يعني نتجرزة نسميه رسالة يعني يبيرا محاضرة بقوا فرغة نعم قبيلة يعني دراسة بكون kusoma naye ne bajijjambi bigambo ne bajiteka ku mpapula. Naam. Naganti alabye bigambo ebyo muhadhara ogwo gwakolwa Sheikh Muqbil omusomo ogwo rahimahullahu ta'ala kwa Sheikh Muqbil yayogera ne ku mamlaka kwansi jelimu ne mkuliyo bulungi najogera ko bulungi kati Sheikh Fawzan nagamba nti ndabi byayogedde nagamba nti huwa hiya shahadatu haqq ayogera ku Sheikh Muqbil qala wa hiya shahadatu haqqin ولذا وانا من عالم جليل شهادة حق أجوجد عالم جليل أتجزاني أتجز الشيخ مقبل رحمه الله تعالى نقام فجزاه الله خير الجزاء على ما قام به في اليمن وغيره اللهم مبرون جكوب يقول إلى يمني نتري يمني بك بقام بيجي بياكما نابا من يبالا بانجي باموغيرا كبرونجي إيشيجي رامو تشيم بقام بينو وكبير أنتي baba nga obonna betwalanga ensozi mu mulembe gaffe guno zairimu fena betujulira nti ulama nga bamusonzeeko kitegeeza ate tetwetaaga ate kuliyo omuntu mulala atava eri ku nsonda z'ensi ate nga amusongamu engalo ng'akola ki oba n'ava emabega w'ekisenge n'agamba wawa ekyo nno kikulu nnyo ekisembereyo ddala mu bufunze an al muallaf ye ekitabo kino kyewandiika ekitabo kino mbufunze tugambe kiyitibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna ensonga ya muwanisa ekitabo kino ekyo nakyo kirungi okukimanya yajogera mu bigambo bye muqaddima naye nga mu bufunze yalaga nti لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى enzikiriza zenjawulo uziyitiridde obungi bwenalabye nga ziyitiridde obungi wawa paka bigambo bye byakoma thumma nagamba wa min ajli jahli kathirin min almuslimin bidinihim nolwokuba nti abasiraamu bangi tebakyamanyi ki diini yaabwe hatta laqad asbaha kathirun minhum mutahayyiran ate abasiraamu abamu abasiraamu batuuse okubeera nga bali ki naga bayine kubuusabuusa mu bintu by'eddiini yaabwe abo nno we bali bangi era nagenda mu maaso n'agamba nti wa min ajli ddaayat almal'una min ashuyuiyati walba'thiya walrafida wassufiya n'olwa ebibinja ebiriwo ebyenjawulo byabasuufi byabarafida ashuyuiya wadah n'olw'ensonga eyo n'agamba rahimahullah makulu na'allafa هذه الرسالة يقام أنت رأيت أن أجمع نبذة عن دعوة أهل السنة نولين سونغ زولي دوا غرو نبي وكبير أنت جام مبرونجي وأنت كونغانيايو
ebitonotono an da'wati ahli sunna ebikwatagana ku da'wa ya ahli sunna mu Yaman. Waga mu Yaman tategeeza nti bikola ku Yaman bokka. Era bagamba ku risala eno bwagamba nti hadhihi da'watuna wa aqidatuna, eno nzikiriza yaffe, eno da'wa yaffe, era nzikiriza yaffe si yenga Sheikh Muqbil oba si yabe ngabbo abayamani, la innama yabasilamu ahli sunna bonna abali mu Yaman, abali Kenya, abali America, n'abali Cuba bonna, n'abali Uganda bonna. Wazi naye bano kubanga be bantu be kale abakoonako, be bantu be abakufa ebiri muno si byenga ye. Kwa uli ayinza okujjanaga nti ebigambo byani bya Muqbil, ebigambo bya Muhammad bin Abdul Wahhab, ebigambo bya gundi si byenga ye. Obujulizi mbujjewa kubanga buli kitugenda okusoma wano insha Allah obujulizi nga buvaawa mu Qur'an mu Sunna. Kitegeeza ebigambo bino bijjidde mu Qur'an ne Sunna, kitegeeza nzikiriza eva wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mufunze mbenga tumaliza enyanjula. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Tugenda buterevu ayiri omusomesa waffe omutongole omusomo guno Sheikh Habib Abdallah Ali hafidhahullah. Era nga Sheikh Habib Abdallah tumanyi fenna ddala banna Uganda ye mudiru ad-da'wa mu kitongole kyaffe ekizadde ky'ekitiibwa Jam'iyatu ad-Da'wa as-Salafiyya, ekitongole ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyeyisiza okubeera nga tutegeera eddiini y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne tuva mu shirikiyat, ne tuva mu bid'iyat, ne tutegeera enkola y'omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tulina essanyu lya njawulo ife abali eno okubeera nga mukadde waffe oyo ow'ekitiibwa gwe twagala ennyo tukyaliddeko okubeera nga ayongera okubeera nga alaba ku bayizi be abo abafulumira ku mukono gwe, era nga we tuli wano abayizi abo bangi batudde mu maaso ge okwongera okubeera nga bamuganyulwamu nasaihi zino, nga nammwe abali eyo tutambulire ku kaida egamba nti bwe babeera babuulirira omwana waabo be bwe bagamba bwe bateseeka kitiibwa nga n'omunaku okutwakola ki nga akunkumula, n'ow'omunaku okutunga akunkumula. N'olwekyo barakallahu fikum, akazindaalo kankamutwalire butereevu hafidhakumullah. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala agwanidde okutendebwa n'amatenda amajjuvu. Tumusaba okusaasana emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bakadde bange ab'ebitiibwa, kusukira ddala nebaza enteekateeka eno gyensanze efeyoshi wano ewa muganda wange Muhammad Quraishi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka eno egenderera agiteekemu omukisa. Ekyokubiri nebaza muganda wange Usama omukaddima gwatandisa nagwo ku kitabo kino nebyatulungamiza nabyo era byatutangazizaako, wabula nga sinagenda mu kitabo waliwo bwendabye nange obukulu bwe nanjagadde nkubireko ku nyinyonnyola gyatunyonnyodde mu Usama. Kusookera ddala abadde atutegeeza ku bimu ku bibala byetufuuna senga tusome enzikiriza entuufu netubukala netunogaana mitima gyaffe etugatta. Baganda bange okwegatta kwonna okwannama ddala kwe kwegatta okwenzikiriza entuufu, era kwe kwegatta okutagenda kukosa muddu, era kwatagenda kwejjusa wadde ku lunaku lw'enkomerero.
n'okwegatta kwonna okutamidde ku nzikiriza ntuufu nga okwebyobufuzi, ng'okwegatta mu kulya amayirungi, nga waliwo akabinja bo beegattira mu kulya amayirungi, mu kunywa sigala, mu kukola obwononefu, mu betingi. Waliwo kati n'obubinja bw'abamu ku bamujirimiina aboononefu abeegatta okuvuma abawalimu n'okubakkakkanya ku mitimbagano. Okwegatta okufaanagana bwe kutyo ku lunaku lw'enkomerero omuntu agenda kwejjusa nga olw'okwegatta, kubanga okwegatta kwali kwa mazima, kwali kwa kwonoona. Naye enzikiriza entuufu kwe kwegatta kwokka okugenda okutaasa omuddu era okugasa wano ku nsi ne ku nkomerero. Lwekyo baganda bange, bwe tuba twegattira ku nzikiriza, okwegatta okwa nnamaddala kwa nzikiriza ntuufu. Ekyo nno tufunamu ekirala nti tosobola kusanga muntu ali ku nzikiriza ntuufu ate nga yeegatta n'ali ku nzikiriza enkyamu. Wa illa ne bwe kuba kubaddewo kuba kifaananyi, kuba kwegatta okw'ekifaananyi oba okw'ebigambo naye mu bikola tekusobola kubaawo, kubanga abantu abalina entegeera n'endaba ey'enjawulo tebasobola kwegattiramu okuggyako nga balina buli omu kyakkiriza okuleka ku lw'obulungi bw'okwegatta bwabwe mu ngeri ya tonnumbagana nange sijja kulumbagana. Ekigambo ekyokubiri kyenganyiddwa mu musomo gwa Sheikh Usama nga atulungamya ku ntandikwa y'ekitabo kyaffe eri nti omugaso omulala gwe tufuna mu nzikiriza entuufu alhayatu tayyiba. Baganda bange, obulamu bwonna obulungi obulimu okwesiima buyimiridde ku nzikiriza ntuufu. Newankubadde oluusi omuntu ayinza okuba nga amaaso ge gawankawanka olw'ebyo tulaba ku bantu Allah byaggwirawo mu nsi muno n'amajolobera gaayo, nga weegomba n'ogamba ya laitani oba laitani, kale senga nze ninga gundi nenvuga emmoloka ennene ng'eya gundi, alina amaka amalungi, alya bulungi, wahakadha, ng'alaba nti obulamu bwalimu mashallah tabarakallah bulamu bwesiimisa. Era neerabira nti yo okubeera obubeezi nga alina enzikiriza ennamu entuufu egenda omuwonya ebibonezo bye mu kabbuli, egenda omuleetera okwesiima oluvuba lwafudde paka ebbanga lyonna, kyekyebba ekisinga. So bino byalabako bya wano ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum. Yamugamba omubaka Allah, towanvuya amaaso go, tositula amaaso go kubeera ng'otunuulira bantu Allah byaggulirawo mwano mu byokwewunda byaki by'oku nsi, tebikumalamu. Olwekyo wasuya yange eri abalina enzikiriza entuufu, oluusi abasinga babeera banaku mu ndabika, babeera wansi mu ndabika, babeera banyoomoofu mu ndabika, abantu abatwala nga bawansi. Naye okubeera nga weetisse enzikiriza entuufu kyekyebbeeyi ekikyasinze, era gwasinga okuba n'obulamu obusinga okw'obwebbeeyi. Ekyo jja kitegeera olunaku lwemusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Senga Allah agera ne musinkanira wamu gwe atwalibwa ng'oli wa wansi n'oli atwalibwa nga waggulu, musobola okulaba enjawulo eyo mu kabbuli nga musinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu kaseera k'okutwala emyoyo gyammwe malayika tezigitwala kyekimu. Omwoyo gw'omuntu abadde ku tawhid nga yawula Allah subhanahu wa ta'ala nga mwawula mu kumusinza, malayika tezikukwata kyekimu naawe abadde ali mu bulamu buki obulungi. N'ekyo baganda bange, ebibala ebikulu ffenna teri atanoonya bulamu bulungi, naye baganda bange obulamu obulungi n'okwesiima kwonna kuli mu kulongoosa nzikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa essuubi n'atugamba nti wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannakum fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala mutekera tusuubiza, yasuubiza abakkiriza abannamaddala era abakozi b'emirimu emituufu tajja basi la yastakhlifannahum fil ard. Allah asuubiza abakkiriza abakozi b'emirimu emituufu tajja basikiza ki ensi eno, ajja tusikiza ensi eno. Olwekyo tulongose enzikiriza. Ekyo nekitegeeza ne bwe buba byabufuzi, twagala kubeera ba president, twagala kubeera abawaggulu, twagala kubeera aba minisita, twagala kubeera ab'ebitiibwa, tekeddwa okuba nga enzikiriza entuufu yekola etya, yekulembera.
nolwekyo abanoonya omugaati gunoonyeze muzikiza entuufu. Faida yokusatu ye faida ya Sheikh Muqbil bin Abdul Hadi al-Wadi'i bin Hadi al-Wadi'i nti yakwangala mulekwa baganda bange abantu abasinga banakuwala nnyo era batya nnyo okuleka obwana bwabwe nga mulekwa era basanga mu nsi muno ng'abantu batukana okulya haramu ne bakwata wano ne wali ng'ateekerateekera future ya bwana buno senga aba afudde awolekera akayumba awolekere essamba ennene awolekere emmotoka abuzimbi abusikira obuzigo bwe bunaaganyulwamu bwe bunaabukoze eki bw'anaaba senga Allah abaako ne kyageze n'avaawo. Naye tukyesanze era abasoma ebyafa by'abamanyi baffe ab'obusiraamu abasinga nga kwotadde nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam paka n'abazi batambulira mu bufo obwo bawangaala bamulekwa nga bakitaabe baafa ne bakula nga banaku nga bawansi n'oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala basitula. N'olwekyo kuno kubagiza eri abavubuka abato abawangadde nga mulekwa nti okubeera mulekwa si aibu si kamogo era si gwasoosa ate oba ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawangaala mulekwa. Ekyokubiri naawe okuleka abaana bo nga mulekwa si kamogo kubanga sibe basoose. N'olwekyo kitegeeza kulyaza amaanya n'okugwa mu haramu bw'oteekerateekera abaana bangi bamulekwa batulabye abawangadde nga bamulekwa Allah n'abasitula nga bakoze eki nga bakoze gwelongoosa wakati wonaani ne Allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde Allah ajja bilongoosa abaana ba Allah ajja bakulongoosa n'obulamu abalongoosezi nga ekyafa ekyeri mu suratu Al-Kahfi. Kyensembyayo nti ekyokusoma ilmu Sheikh Osama wadde atunyonyola ku byafaayo bya Sheikh Muqbil ave Yamani agenda mu dawula Saudiya ng'agenze kukola bwasikaari ng'ali myaka 3 emyaka egyo watandikira okunoonya ilmu fakaifa bina bubimu ku byewuunyisa nti abantu abasinga batunula nnyo emyaka gyabwe mu by'okusoma eddiini n'okugitegeera. Bwe bamugaa nti munnange soma Qur'an tululako mu nnukuta zino olabe jangu tugende mu dalasa babametera emisomo gy'obusiraamu aga nti nze nkuze ku myaka nyinenye nsasobola okusoma amaaso gange tegalaba naye bwe zituuka bwe kijja nga kyakubala ssente amaaso galaba essente z'emmwanyi n'okuzinoga atalaba amaaso agatalaba azikola atya azinoga. Ne bwajja omukisa nga gwagenda kuba kyeyo Japan oba Korea oba Bungereza ne baga nti omukisa weeguli tasobola kwekwasa myaka. Nebyo bituuka ebyokusoma eddiini abantu bekwasa emyaka ne bateekawo embeera ne bagulumiza. Kitegeeza nti abantu abasinga edduniya ngulumivu mu mitima gyabwe okusinga okumanya eddiini yaabwe. Naye n'atandikira okusoma eddiini ku myaka 35 fa asbaha min ulama al-umma al-barizin n'atuuka ng'omukuba n'abeera mu bamanyi ba umma eno era abasongwako bamanyi abagondeevu era tulabyeko kubibala wano Yamani ebya Sheikh oyo n'eddawa ye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasudde mu sira. N'olwekyo emyaka si hujja, emyaka gye mingi si hujja era togenda kyekwasa mu maaso ga Allah ti ya Allah batandika okusomesa enzikiza entuufu nali nkaddiye nali nkuze nesobola kutereeza oba kukyusa tekigenda kuwonya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tuwekwasa emyaka ku mazima beera ng'ogakkiriza era ogagoberere. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah musaako etteeka ly'okusoma ng'ali myaka 40. N'olwekyo mawulire gassanyu ate erifa abavubuka abato bashabab bwabanga Sheikh Muqbil atandikidde ku myaka 3 gokyali wa 18 myaka 22 tegeeza nti katasilu ila ma lam yasilu ilayhi ghayruka sobola okutuuka abanno gye batakola ki gye batatuuse mu myaka gyejo emito tugikozese bulungi insha Allahu ta'ala. جزاك الله خيرا ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.